Kakati buli ggwanga libeera n'obuwanga bwalyo. Akatambi kano koolaba nze kino nsoose kukiraba wano, simanyi nakitegeeza ki, simanyi na makulu gaakyo, naye ng'ebintu bino biri wano mu Uganda. Abo boolaba bako babadde bazze mu maka g'omukyala gwe bazze okunona, nga bazze kunona mukazi, ne beesitula ne batuuka. Wabula bwe baatuuse ndowooza obuwanga bwa bano oba ennono za wano tebakkirizibwa kuyingira mu nnyumba gye banonyeemu mukyala nga beesimbye bayimiridde bonna bonna bakugamba ebitiibwa nga beeyambaza ebitiibwa. Nedda, balina okwetowaza ne bayingira mu nnyumba okunona omukazi. Balagiddwa okuyingira ennyumba eno nga bafukamira nga baavula. Babagambye mugjeemu engato muziteeke wali mutandike okwavula nga we muyingira mu nnyumba omu ku omu. Tekiriko mukazi, tekiriko musajja. Yenno oba ze nnono oba ge mateeka sijja kukulima, naye nga bino biri wano Uganda. Oba eno ye kalica yaabwe, oba gabadde mateeka ga famire eno gye banonyeemu omukazi simanyi, oba kabonero kalaga kitiibwa nti mulina okuwa gye ku buko ekitiibwa nze naawe. Amanyi ku kintu kino ng'osobola okukitunnyonnyola, jangu otugambe kye kitegeeza. Kubanga munnange okuyiga tekuggwayo era okuyiga tekukoma. Ono tuyigirawo, sijja kubalimba. Era nze bwe nalabye akatambi kawo ne ŋŋamba bannange kankatwale wano ku CEO Michael Uganda bannyinnyonnyole, osanga waliwo abamanyi ensonga zino nga basobola okutubuulira ki kye kitegeeza. Abako bayingidde ennyumba nga baavula, babagisizzaamu engatto ne baziteeka wali, ne babagamba mutandike okwavula omu ku omu nga bwe muyingira ennyumba. Ennyumba mugiyingira mwavula. Babadde bagenzi kunona mukazi, nga bagenze kunona mugole mukyala nga bakyadde. Kwe bayita okukyala mu Buganda, kati na bano babadde bakyadde. Okitegeera, wabula ennyumba bagiyingidde baavula. So kansoka nkutuseeko akatambi kano okerabireko, ne amanyi kye kitegeeza ekintu kino, tunnyonnyole lwaki bakola bati. Video yiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kakati ebyewuunyisa mu nsi tebiggwaayo. Ebintu bingi nnyo bye tukyalaba ne bye tubadde tetumanyi. Kubanga kati mbuulira kino wali okirabyeko. Olabyeko abantu abagenda ku buko ne balyoka babaavuza bwe bati. Naye lino kino kiteekwa okuba nga ye kalica y'abano, ng'eyo gye bazaalwa mu buwanga bwabwe. Omukazi bamunona, oyingira ennyumba ya gye mugenzi okunona omukazi nga mwavula. Ate tekiriko kusosola nti abasajja be balina okwavula oba abakazi bokka, nedda mwenna, oba musajja oba mukazi, oba oli mukadde oba oli muto, mwenna mulina okuyingira ennyumba nga mwavula. Kati ebintu ebyewuunyisa mu nsi tebiggwaayo. Kati gwe bino badde obimanyi nti gyebiri. E Buganda bwe muba munona omukazi muyingira bulungi nnyo, mulina oweebwa ebitiibwa ng'abako, anti muzze kunona mukazi. Ne gye munonya abakazi nayo ne muwaayo ekitiibwa, kugamba ne mulagira ddala nti muli bantu ba bitiibwa. Naye munnange eno mmwe abalina okulaga nnyo ekitiibwa okusinga bo kye babalaga.
oba lino ggwanga kisijja kukulimba nti ndimanyi naye nga biri wano Uganda wano mu Buganda bw'ojja okusanga omuntu agenda okukola omukolo ennaku zino kati byakyuka abafulumya abagole babeera bakubi b'amazina ne balyoka bateekako zino zikapatikapati ne balyoka banyeenya ebyensuti nga bafulumya abagole oba nga bafulumya emperekeze oba nga bafulumya abako weebityo. Edda ebitaalingawo edda abagole baafulumanga mu buyimba obusenneekerevu naye kati gaba mazina ate ag'okwekunkumula. So kati ebintu bigenda bikyuka. Nene wankubadde nti wano mu Buganda ebintu bikyukidde ddala nno nga bw'okiwulira. Naye ate amawanga amalala munnange go gakyanyweredde ku nnono zaago. Mpaka nakati g'amawanga amalala gakyanyweredde ku nnono zaago. Ojja kwesanga wano mu Buganda ebintu bikyuse bingi nnyo mu nsonga z'emikolo, okunona omukyala, okwanjula saako n'embaga ng'ebintu bikyuse bingi nnyo. Naye ate eri mu mawanga agamu osange ng'ate bo kye baatandika nakyo nakati kye bakyakola. Okitegeera nakati nga kye bakyakola. Okusinziira nze nga bwe ndaba, kano kaba kalaga kabonero ka kitiibwa. Omuko okuyingira ennyumba ng'ayavula kaba kabonero kawa kitiibwa gy'oba ogenza okunona omukazi. Ku buko gy'oba ogenza onnona omukazi, either tugambe basezaalabo ne nazaalabo n'abako, okubawa ekitiibwa ng'ogenze mu maka gaabwe. Akabonero kano bw'oba ng'oli wano nga wali okirabyeko osobola okutunnyonnyola lwaki bakola bwe bati. Kubanga omune bw'oyingira ng'otambula leero osobola okuwa abakulu banene ekitiibwa, naye osobola okutugamba lwaki bo bakikola bwe bati. Naye nze kino kankibagambe, mu Buganda ebintu bikyuse nnyo. Emikolo gikyuse, okukyala kukyuse, bikyuse bintu bingi. Edda balondangangamu kategole wa music gwe baakubanga ku kwanjula wano mu Buganda kezibe embaga. Nga buli mukolo guba ne kategole wa music nga tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu ayimba omukwano ye muntu akuba ku mikolo. Era nga waliwo music atazannyibwa ku mikolo naddala ng'okwanjula. Naye kati bidalamu tema nsingo, batema ensingo ku mikolo. Abawala ne bafuluma ennyumba nga bonna batema nsingo bwe bati. Ebitaalinga wedda kale kugamba ebintu bikyuse nnyo. Naye nga ginyuma, emikolo ginyuma, newankubadde nti mulimu abamu abatakkiriziganya n'amazina gaziinibwa ku mikolo egyo, naye nga binyuma, abagikola banyumirwa, ne giggwa bulungi era ne gitambula. Naye wabula mu mawanga amalala like cultures endala zo zikyalemedde ku nnono zaabwe. Kye batandika nakyo kiba kyavuga mpaka nakati. Kiba kyavuga mpaka nakati. Oyinza okwesanga kino ekiri mu katambi kano koolaba kati bano abaavula nga bafamire bwetuyo bwekyagala, oba nga kalica yaabwe, ebyo bibiri bisoboka. So neŋŋanze gwe gusoose okukiraba, sikimanyiiko nnyo, simanyi na kikitegeeza, wabula okusinziira ŋŋanze mu kutebeeza kwange oyinza okwesanga kabonero kakuwa ku buko gye mba mugenzi okunona omukazi kitiibwa. So embeera yo bwetyo bw'eri Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mubeere nnyo okuba nti ate mugoberera, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.